boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Pastor Bujingo, driver we oba omukadde we kanisa we oba mukozi we oba bodyguard we oba assistant we batugamba lingi naye ekikulu kwamanya musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala ng'abaddewo okunoonyereza okw'amaanyi okubuuza ebibuuzo bikakali oba okwatirwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okujjako nti amagye Gavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala abali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Well, tekyewuunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Akatambi ka Bobi Wine ako ngenda kakuzannya okuba gye katandikira paka gye kaggwera. Nkutereko n'omwana omu eyabadde alina ensonga gy'ayisaawo naye okusinziira ku bwe nnawuliriza ensonga ze nga ndaba nnungi okubeera nga nzishyaringako ne ba SMX Media Kings and Queens oba abafuutu soja oba abantu abali mu struggle. Lwaki akatambi ka Bobi Wine ako kanyumidde nnyo olw'ensonga nange bwe mbadde nga nkola stories zange wano naddala ku nsonga ya Pastor Aloysius Bujingo. Bulijjo nange njogera nga Bobi Wine wayo anti batugamba yabali mukadde wa kanisa, ne batugamba yali driver we, ne batugamba yali bodyguard we, ne batugamba wa SFC. Kwegamba omuntu abeera confused in which title gyalina okubeera nga addressingamu naddala ng'ayogera ku mugenzi. So abantu abamu kyabatabula nnyo y'ensonga lwaki abantu bangi baleetawo controversies, onayogera kino onayogera kino onayogera kiri onayogera kiri, ne police neetuuka n'okuteekawo $2,000,000. Omuntu yenna alina clear information ku kye kyatuukawo agenda gibategeeze bagenda muwa $2,000,000 eza Uganda ozimanyi obeera ovudde mbwavu. So ne Bobi Wine naye abadde addressinga abadde confused oba alagambwa ali confused to what exactly in which category oba title kijjalina okubeera nga addressingiramu omugenzi. However, kankutereko nakana akatambi sobola okubeera nga okalaba g'amazima ensonga za struggle zikyagendera ddala mu maaso naye abaziriidingamu naddala ku social media sometimes abamu batera kubeera nga bakyogera bayokyesa oba struggle bagirabisa akatambi keeka naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba mbe subscribing ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Simanyi oba nzenze kalaba nti wano ku internet kuliko wano bufuuti soja obulowooza nti bwe bulina monopoly ku struggle nga bo bulowooza bwe bugenda okudedicating ekigenda okuyita ku internet in terms of struggle. Ebintu ebyo bituwokyesa nno ate era bitulabisa. Recently waliwo wano kafuuti soja kavaayo ne kagenda kajweteka ebigambo katuddeeyo ne kagamba simanyanga 8 wagenda kubeerawo economic shutdown mu Uganda. Muganda wange akasajja kakuwokyesa nga buli wooyita nga tetulaba eriyo vya esimanyanga 8 ng'abantu tebeekalakaasizza okuzza ekintu ekyengulu twatoba lwakubeera tuli bagezigezi nti twasobola okuba nga tukivuunuka mpola naye kaatuvumisa ebyalo n'ebyalo ne ŋŋamba ffe abalina spokesperson w'ekibiina abalina omukulembeze kagova weewootya amaanyi ameemanye n'ogamba kati ŋŋanze ntaddewo okubanga tugenda kuba tuli mu struggle nga 8 nga directives tezibaze kubanga ziveeri mu kibiina. Mulekere ebintu ebyo bitulabisa. So mba mpita ayita ku internet jengwira ko n'omuntu omunene atalina matu ng'agenda yemasaga n'ebigambo ajegembukana mbwa era President Robert Kyagulanyi Ssentamu abanga idea gyalina yakudda mu kalulu akalimu yekka kubanga akalulu tekasobola kuleeta change mu Uganda. Mukulu mu mutwe alinamu buugi gwogamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu takimanyi nti nno byabaka matasola mulangirira ngeya wangula newankubadde yawangudde mu kifo ky'okukwatirira abantu abakukiririzaamu obasobozesa okubanga beetaba mu kulonda kituviirako okulabisa Museveni n'abasajja be nti tewali democracy mu kulonda. Oli awo oli mu kudifayinga biragiro bya President waffe Robert Kyagulanyi kuvadde nga mwewa moral authority esalawo ki ekigenda okubanga kyapeninga. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tanavayo n'agamba nti ngenda kukozesa mini bweti ne bweti kufuna change. Gavuddeyo we waggalo wa directives ngani
Ekibiina kirina abatukulembera banaye muleke kwefuula aba self importance mu bintu bye mutamanyi. Gwe kennyini tolondanga kakalulu ko tekabalirwangako. So kati oyagala Museveni aniiguuke ayine agenda mu kalulu free nga tewali adamuvuganyiza. Golooza bakatumba oye bajja kukola ki? Oba golooza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okwesimbawo yekka mu Uganda. Museveni ajja kukwata abasirusiru be abateekewo era abantu bakuba akalulu Uganda esigale ng'egenda mu maaso. Kati gwe bw'ogamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kugenda mu kalulu alina kwesa minizi endala gw'obanga agamba mbuno akwate mundu agende mu nsiko olwo aba tayawukanye na Museveni because Museveni okujja mu ntebe yatta abantu bangi gw'olabanga strategy egenda okukola mbu tugende tukozese mundu gw'obanga omutume nti nno kozesa eddoboozi lyo odifyinga abantu okugenda mu kolonda basobole okugenda beekalakaasa abantu bafiireeyo so kati abantu banenyezebwe nti Bobi Wine yattisa abantu okitegeera ebintu eby'ekisiru ebityo towa mulabewo kikyakusalawo omulabewo agamba mutugenda mu kalulu tugenda mu kalulu inze nina omuntu ankulembera na President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba nti genda mu kalulu njagenda mu kalulu bw'agamba mbu sigenda genda mu kalulu sigenda genda mu kalulu monna bivubuka mu ebirowooza mbu struggle mulimu lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muli ku kafu kuba naye abagamba nti struggle ogiri mu ggwe kennyini kitegedde tolina gwe strugglingira bw'obanga owuli oyagala kukwata mundu kwate mundu ogenda ojjeko Museveni ukitegedde nawe oba strugglinze so temugenda kwokyesa kibiina kyaffe nga mumuteekawo ebintu ntu ebyekisiiro oluvannyuma nga tulina obidefendinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kugambako nti tagenda mu kalulu linda lwanaavayo ayogera agambe tugenda kutambulira kweno strategy bw'obanga omukkiririzaamu era ng'obanga okkiriza idea ze ng'omugoberera linda kyagenda okugamba mulekera okwefuula abaakabi ffenna tukimanyi bulungi nnyo akalulu kayinza obutakyusa naye ate akalulu kayinza otuyamba okubanga tukola ki tulabisa omusajja mpaka kuwulira bubi muswadde Bobi Wine tagenda kuwandiikibwako mu byafaayo bye mbu ye omu ku baayiwa omusaayi gw'Abannayuganda ng'ayagala okuwamba obuyinza. Bobi Wine munnamateeka atambulira ku mateeka ga Uganda tulina okugenda mu kalulu free fair and elections ffe kye tutambulirako bwe baba batubbye tujja kwesa minizi endala nga bujjo gye tukozesa kitegedde lulibo olwo Mukama alituwa kye tuba tusinze than okutuwandiikako nti twattisa abantu nga Museveni we bamuwandiikako nti emiliyoni ne miliyoni z'abantu zaafa nga Museveni awamba obuyinza tali kyejjako era kijja mutambulirako era kimufuula dictator. Bobi Wine is never a dictator. President Bobi Wine is never a dictator and he will never be one. He will never use guns. Tajja kuyiwa musaayi gw'Abannayuganda because of amia buyinza but tujja kwesa means ezetaagisa eziri democratic way.